Yes, mbanyiziza akadde kano mwasibye mutya mwenna aba following Fade TV nembeebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga n'ekkade ensonga z'okwanjula kwa Lubowa kosa ne Nampijja Frolence ebintu byongedde okubanga byeyongerwamu ebbugu mujjukire omwaka oguwedde ebintu bino byakola ki byalinkinga naye nga Edimezaya yasooka okubanga akola kyawetera okubanga bilinkinga abantu bangi babanga bakola ki nga boogera ku nsonga zino ezamusajja mukulu Lubowa Ahmed kosa ne Nampijja Frolence wabula byakomaawo wabula omwaka guno gwa 2025 abizzeemu era abasinga bagamba nti Nampijja ne Lubowa wandibawo ekigenda mu maaso kubanga sigamba nti yanaabasoose okuba nti nno ayagala boosi we demawuli agatambulatambula ate olunaku olwo gakedde kubanga gatrendinga kunkya kumakya ku maliiri naye nga tujja kuba tumanya ebyo nabikola ki nabivudde jjukira omwaka oguwedde era amawulire gakola ki galinkinga wabula ndowooza byakomaawo ebyokwanjula naye nga Nampijja nti nennabatanzi kyavirako kubanga bawukana nti Lubowa boosi waabwe yakola ki yabavirako kubanga bawukana kaakati amawulire gazeemu okubanga niira gakola ki gatrendinga ku social media kati ekyebuuzibwa kiriwo ekituufu which Edimezaya bamu ku abakola ki abafulumya amawulire gano nga bagamba nti Nampijja abawakana nti ne Lubowa Ahmed tibaagana tujja kwekanga mikolo era omwaka oguwedde nga guggwako twalina emikolo nga tugirabako kaakati nerabizzeemu mu guno omwaka ogwa 2025 tujja kuba tumanya omanyi bagamba nti wali omukka tewabula muliro nti n'abeera byakyama bitya era tujja kukola ki era tujja kubitegeera ne banagezaako kubanga babikuumira mu private tujja kumala tubitegere lwakuba oluusi abantu lusaba kweka ebintu byabwe nga tusobola kubimanya neobeera ofootya naye nga Edimezaya yagamba nti Lubowa Ahmed ne Nampijja tibaaganana yali sure 100% Edimezaya Lubowa ne Nampijja nti waliwo ekigenda mu maaso wakati waabwe omusajja ali sure azeemu okubanga akikaatiriza olunaku olwolwali azeemu okubanga abikaatiriza n'agamba nti mmwe temuwakana nze bye mbagamba mbyekakasa byagamba nti byakola ki byagamba abyekakasa era ali sure 100% era n'agamba nti tujja kukyekanga nga kyatugamba nga kituufu tukire tugambe nti omusajja akola ki mwatu yatugamba nga ekintu nga tuwakana yagamba nti ali sure guno omwaka ogwa 2025 bajja kuba bakola omukolo era bijja kukola ki bijja kumala birinkinge era yali sure agamba nti Nampijja Frolence kyamuviira kubanga yawukana n'abatanzi nti yali musajja ono yakola ki yabaatira okubanga bawukana ab'emikwane ab'omukwana abo babiri Nampijja kusanani akosani n'abatanzi tujja kuba tumanya waliyo gye bijja okubanga bikomekerera naye nga ngenda kusaba ogimpereka like video eno ate osubscribinga onyiga ekkade mbagala nnyo mwenna era mbeebaza nabagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga ekkade bagita Fade TV yugi Nampijja Frolence akosa ne boosi we Lubowa wetuli ensonga zakola kizakwagalana ate ensonga za mikolo ebintu biyingiddemukko n'okwanjula tujja kuba tumanya nabagamba nti wali omukka tewabula muliro era bwekinabeera nga kituufu tujja kukitegeera nze mbabuulira tujja kubitegeera tujja kubimanya tujja kubimanya abaana ba Nampijja abikwesa mikwano gye bajja kubifulumya amanyi ebisa esinga omuntu oyinza okuba kweka ebintu naye bifuna engeri gye bisalingiriza ne bifuluma ne birinkinga bifuna engeri gye bikola ki gye bifuluma ne birinkinga naye nga nsonga zezo awe tuli 2025 Nampijja yaitusuulamu emikolo semakolo Fade TV yugi mwongera okubanga mugyekomirako abali mu Iraq, Baghdad, Uganda, Kampala, America, University of Chicago mbagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga ekkade mbeebaza era mbagamba nti mwakola kyakabi nnyo mwakola kyabole nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga ekkade tujja kuba tumanya buba naye nga ziniiza emikolo era Nampijja mwagaliza bisinga ku nsonga y'emikolo gye ne Lubowa Ahmed Edimezaya yagamba nti mukwate byange
agamba nti tukwate bibye kubanga yagamba takolanga ku nsobi era n'agamba nti yava n'agamba bannayuganda nti Nampijja Frolence n'abatanzi baayawukana era zaali teziriibuusa Nampijja n'akikonfaaminga n'agamba nti n'abatanzi tebakyazigatta era Nampijja yagamba nti n'abatanzi tamulinaako buzibu nti n'abatanzi yatandika embeera naye Edimeza yava n'agamba nti musajja yakola ki eyabaawula bano yabaviirako kubanga bakola ki yabaviirako kubanga baawukana n'okutandika okubanga beecungacunga n'okutuuka okukola ki okwawukanira ddala kompulitiri era nti omusajja oyo ye Lubowa Ahmed binaggwerawa mbaagala nnyo mwenna bagita Fad TV Juji musubscribinge ate munyige ne kale comment section weeryawo antero baka mu comment section ate osinga ogifollowinga Fad TV Juji Fad UG News KRTV Uganda now KBTV UG zonna zange zifollowinge tojja kubanga wejjusa mubaya bulungi mwongere okubanga mugifollowinga bali mu America University of Chicago Saudi Arabia mu kibuga Riyadh mbagamba nti mwakola kyamaanyi nnyo okubanga mwasubscribinga mubaya bulungi mbagala nnyo mwenna mwera